tuli kaweefuba okulaba nga tetunoonya Mukunja Atasera paka waali batuwadde endagiriro waliwo akatawuni ke tutuuseemu wano batugambye tulina kuyitamu kayite netweyongera mu maaso ne twambuka obusozi bubiri toluvannyuma tubeere nga tutuuka wa Mukunja Atasera gy'ali. Embeera yakalubamuuko Mukunja Atasera n'abeera nga ate akwata ekkubo nadda ewaabwe ku kyalo gye bamuzaala, naye abakwano be ab'oku TikTok tusazeewo ne tugamba Mukunja okubeera mu kyalo teri nnyo nkyamakulu, gye baamuzaalira gye yakulira nayingira Kampala ye embeera yamukwatamuuko awo waliwo embiranyi za ssente ezibaddewo ng'alumiriza omukyala Halima Namakulu okuba nti yamuwa akasente ke mbu ate akasente ne bakalyaza amaanya. Mukunja alwadde endwadde ezimuluma amaze emyezi egisukka 3 nga talabikako ku TikTok oba ku kitimba wonna nga yadda mu kyalo embeera nga bwetyo bwetambula, naye ate tugambye katuwolekere ebukunja tubeere nga tetugendayo tumupiikinge akomewo. So Balista Timo asinzidde ku mukutu gwe ogwa TikTok n'abeera nga ate communicatinga n'abantu ab'enjawulo, nange nga nze Sonko Muhammad kwembadde ne ngamba entambula nze njirina tuteekemu teesi mafuta era tebawakanye efuta neteekebwamu. Wenjogerera nvuga ngenda mu kyalo Mukunja Atasera gyali ewaabwe gye bamuzaala, ngenda mbuuza mpola mpola nfuna endagiriro ate okulaba nga ate tufuna Mukunja Atasera abeere nga ate akomawo mu kibuga Kampala. Tulabe nti ate obulamu busobola okuba nga ate tububbulula embeera etambule malidaadi saana addewo abeerewo. Embeera yamukwata bayawukana ne King Shiba tetukyamanyiwa gyali Mukunja, naye wuuyo abadde ali gije yali alabirira King Shiba, ina mama wa King Shiba, abaana ba King Shiba n'abaana ba mama wa King Shiba be baganda ba King Shiba, so mu mbeera efaanaganako ng'eyo. Naye tuli kaweefuba okulaba nti ate yeeyubula ate akomawo. Tubagenda maaso n'okuba nga bamusendera akasente ku mukutu ogwa TikTok nga bayita ku mutimbagano ogwo oba ku kibanja ekya Balista Timo, ate babeere nga ate akomawo atandika obulamu bupya, addemu mu studio ayimbe ennyimba ze, addewo ku TikTok nga ate ali mu kibuga Kampala, obulamu busobola okubeera ate nga butambula bugende mu maaso. Owaba Mukunja wala twasimbudde essaawa zibadde nga 4:30 nga zigenda mu 5 zina ssaawa kati ziri mu 6:24. So twagala okulaba nga ate tutuuka Mukunja Atasera gyali. Kale nze Sonko Muhammad mugende maaso n'okuba nga ate mutugoberera paka tutuuka wa Mukunja waali tugenda mubalaga, era nsuubira nti tujja kuvaayo naye ajja akomewo e Kampala. Bw'aba mulwadde afune treatment, bw'aba tayitula batandikidde ku ki ate yeeyubula obulamu buddemu mu munyumire ku mutimbagano oba ku mikutu emirala gamba nga TikTok. Kale nze Sonko Muhammad mwongere okutugoberera. Kale abatugoberera nze Sonko Muhammad, this is our YouTube channel, that is Good Talent Management. Noonya Mukunja budde bwa kiro twadde ku TikTok okwo Balista Timo natandika campaign yokulaba nti Mukunja Atasera akoma mu kibuga Kampala. Ne bampe eddimu bebaguza amafuta nze motoka nga weeri ne ngamba katunoonye Mukunja Atasera wonna waali tulabe nga tumufuna, naye bannange eno wala tuvudde bweyogerere tukubira ekisoga tutuuse ekisoga tuweese enkoko njeru tuyiseewo tweyongedde mu maaso kati waliwo nekkubo lye bayita erigenda essi lyekkubo lino lyolaba ndyendimu ery'ettaka naye tetutuuka oba waliwo mayiro meka twambuka bwe tukirira ebiwonvu n'ebika ensozi eno wala enzikiza y'amaanyi ntebula basezi wallaayi enzikiza y'amaanyi tugenda kulaba nga Mukunja Atasera tumutuukako tulabe nga tumukomyawo e Kampala atandika obulamu ate obupya okitegeera. Ndi wano ne bannange ndoza mbalaba mbaka gula ndi wali okewaayi oyo simanyi Kadole amaze ne yeebaka ne Kadole nga simulaba ne Kadole ne Katiko mu mulengere simanyi bamuyinza okumulaba. Katiko yeyeebasa edda twamututte edda wuuyo ali mu kufuluuta naye twambuka tunoonya Blaza Mukunja tulabe nga tumuteeka ku live oba ku TikTok oba mulabe then ate tulabe oba tusobola okukomawo naye Kampala yongera yiyo obulamu. Mukunja muntu yali ayamba ku banne, ayina King Shiba, ayina mama wa King Shiba, abaana ba King Shiba, abaana ba mama wa King Shiba, be baganda ba King Shiba, batonde ba King Shiba. Naye omuntu omu obulamu bumukwatamu batalina abantu bangi balabirira ebintu bikola ki bikalubamu okukkiriza obagaana. Kati nno ye Mukunja naye twagala tumuyambe tulabe nga akomawo tumuwe entandikwa ey'amagezi obwongo n'ebirala bino tulabe nga tasobola okuba nga teyeyimirizaawo.
lino kube tulimu tuli kube ligende si ne mama tetutuuka nekimanyi tujja kutuuka obudde bwonna era mugenda banga mukunja mumulaba ataako mu obulamu butambule mukunja is our friend is our brother so twagale tumuyirewo omubiri akomewo so Ballistas Timo thank you so much n'aba followers baba ku TikTok nze ndi ku ground wano ngenda bo bali ku kitimba eri bali mukola ki mukupika balabe nga bafuna obuyambi obwa ssente buli kimu kitambule ave ku byokubanja mama Alima namakula afune entandiko akomewo ajja kuyimirizawo ng'omuntu anabanga afunye zindikanja kono kale mungoberere nga tutuuka mukunja gyali assalamu alaikum mukunja ndabikanga ninga atuuse waali balese n'entebe batudde soda benoonya baba no batuuse kumulese n'entebe mutudde kati oli bwava eri n'abakoona nabye emmotoka ebinene tutudde mboze gudde n'amakerenda nya babano soda ina gwali naye batudde n'okutuula mu kkubo mu makkati tulina kwambukira wano oba mukunja nga ava wano tulina kwambuka mbitooka awo munda awo nze ngipakinge wano kale Muriano. Wait, imuka. Imuka. Tuulie na kuli. Imuka kuluma. Kadoli, usikidayo kawa mazi gani? Yangu wako gari mwedi gani? Bana tuli bukunja zikiza tuze wa mukunja kima mukunja atasera kwata wano esa we yofulumye nayo nini ekyo wakekola wano kweli ibe tuwalesa akampala bagola bye bigenda mu maaso kale nze Sonko Muhammad atutebyetebye olugendo otwogerera tuli bukunja munda tuzo kubanga tusinkana munywanyi waffe mukunja atasera ekigendo kyaffe twagala akomewo at least mu Kampala ayize Kampala mbera yamukwatamu nko n'alwala najja paka eno mu kyalo byonna mubadde mbira bibadde bigenda mu maaso naye live eza TikTok zitandiseewo kaweefube okulaba nti ate tumukomyawo basinzidde ku mukuto gwa Ballistas Timo aba TikTok ne bagula amafuta nze nenkwata ekkubo nenjolekera sayidi eno okulaba ate nga tujja tufune mukunja atasera wano wendi mubaka lwanaweza okubeera ate ng'olaba we wajjajjaawe wanyiza okubanga ate waali mu kaseera kano ndi ne katiko ne security we kadole so munzikirize tuyingire tukonkone tulaba ati nga tusobola okubanga tumufuna so munyegase
Kodi. Okuba sawa. Mukunja mwali. Iwandi? Kale kasooke tulabe. Kodi. Sonko ndiko kindiza ku eddoboozi ndiko ndine katiko ndine kadole twetaaga kumukunja. Tuze kiro yego mukunja. Tuze kiro twali tulina okujja n'ebyo nange ndabbi kunnyonnyola bwe naabanga mpadde chance eno n'enkulaba. So mbadde nze Sonko omanyi mukunja. So mbadde nsaba jangu twogeremuko just. Tutambudde kiro nze nnoonya paka we ntuuse woodi. Ogenda jangu tunyumyemuko just. Nzize nkozesezza kamera nindine katiko wuno omumanyi musajja wa bulijjo wa kuva mabega. Mbadde nsaba okkirize tutambudde ekiro naye sobola okuba tusigala nga bafulumye wabweru. Tutule wano nange okusanga muganda tutambudde ekiro nga bali tulina okujja nga nsonga tujja bikunnyonnyola byonna mpola mpola. Tutule wano era batufulumye wabweru. Tuluwe wana atukolera okusinga. Tuluma wabweru wali eri. Wabweru wali wamadaala. Luza katufulume wana eno. Naye tukkirize tukozese kamera nga bw'omanyi. Ensonga tulina bye tubadde nabo okubanga tukwasaganya ensonga eno. Njabanga nkunnyonnyola mpola mpola. Nkimanyi obadde otutta akaseera. Tuyagala nnyo oba abantu like kutuuka w'oli kumanya n'ensiga nze ndi musajjawo kuva mabega. Semberako wano kumpi. Nze kale nze abayeyongera n'omutule wali mukunja obulamu buti. Tutambula ekiro nga tulina okukikola. Okutambula ekiro obimanyi ebyamawulire bakwano baffe abantu bakwebuuza obuliridde okumala akaseera. So obudde bubaddekawo ng'essaawa zibadde nga 3 ziyingira 4 nenfuna live gye mbaddeko emu balista timo nga tuli mu kwogera bambuza bino bambuza biri kuba bandaba okuba luli emabega nga bagamba Sonko plan ki paka ate finally tufunye okukkaanya ne bangamba osobola okunoonya mukunja waali osobola okuba ku ssimu ez'enjawulo nengezaako nenkola research era ne mbawa answer nti nsobola. Tebabadde babi badde sirina futa ne banteramu futa so nenkwatagana ne basajja bange bantugamba katujje tutuuke mukunja gy'oli. Mukunja katiko oli wamuyita kadole oyo kadole bouncer wani era nina abalikodi nga wano ne side eri tulina abantu abali ku TikTok. Ku TikTok abantu afa ba TikTok bamanyi mukunja mbadde saagala ogaane buli mbeera yonna nkimanyi ebaawo bati buli kimu kimala n'ekiggwa kyensinga nze okumanya n'ekiki kiki ddala. Oli eno ne jjajja tetumubuuzizaako mbadde simanyi nti jjajja yali jjajja. Saba nkubuuzeeko jjajja kati nnyo. Nansonyi mbadde nsaba osembereko jjajja kati nnyo nkubuuzeeko just kati nnyo malo. Kunkuba bifaananyi. Just tukubuuzaako kati nnyo jjajja.
Jeni okutulekere. Omwami wange mumunoonya. Omwami tumunoonya. Tuli bakwano be. Tuli bakwano babe Kampala. Kaso tumala okubuuza ku jjajja. Olyoka oleeta ebyokulya. Olese ddebe eddamba. Tweyanziza. Mutambudde ekiro. Twebale tugabula. Jjajja tutambudde ekiro. Naye mutima gubadde gutuluma. Eri mukwano waffe ono. Bigenda bitya eno jjajja? Mama badde musibanga mumunoonya. Tubadde nga tumunoonya naye nga yeekwekera. Mwami wange Yalwala. Towulise njako kumpi eddoboozi yalwala. Naye jjajja we bali mujjanjaba. Naye Kasubi ajja kutereera. Jjajja. Naye ate nno nze nzize nga mbadde nsaba onzikirize ntambulemuko kale naye at least mutwaleko mu town awo muguje ku kifiyenko kanaakomawo. Kusaawa eno. Naye obudde bukyali jjajja saa ziri 5. Jjajja nge naalonda. Ate eri mu Kampala batambula kumpi paka budde kukya. Kuba bakwano babamu abantumye baŋŋambye nzige eno. Keke bano abaana bato mubajjiwe. Abaana abato. Jjajja nolowooza bano bato. Munyimuke jjajja abalabe bulungi. Olowooza no bano bato jjajja. Ono wuna alina n'ebiri mu myaka 32. Si bato bano jjajja bakulu nno bano. Bano bamuyita Katiko. Katiko. Ono mukwano gwange ndudde nga ndi naye. Mubeera wa? Tubeera bweyogerere ffe. Mpulira bagamba Sonko, ningamba Sonko w'okubukedde. Kati bamuyita Sonko Musa nasoma naye w'okubukedde. Naye kati nze mbeera bweyogerere nasoma naye. Bano abaana. Ono Katiko oli Kadole. Obalabye? Obalabye? Kale jjajja katunyumyemuko ne mukunja wano kati ni nnyo. Amenvu tweyanzizza. Mulowooza nga tunagenda bugenzi nago. Abatulaba mukunja atuwadde ekutiya y'amenvu. Obadde n'olujongo olima menvu. Kasoke tugateeke wano tugenda kulya. Butandika olya amenvu. Semberako wano mukunja kati ni nnyo. Tunyumyemuko. Kiki ekyakuza mu kyalo mukunja ddala? Obulamu butuuka ne butabuka. Bintu ebintu ne bikyukamuko. Obulamu butuuka ne butabuka. Butuuka ne butabuka. Kati twabeeranga e Kampala ebbanga lyonna. Ne tubeera mu music. Kati sente twakolanga ne tufunayo naye nga butono tebusobola kumazaako okubeera Kampala. Okategedde. Kati ate ne sente ezo entono. Kati ebimu ku byasinga kati nze okumalamu amaanyi. Nayagala nnyo abantu. Ate ne sisasulwa bulungi. Okategeera. Kati nenzigwamu amaanyi. Nenkola nnyo sente. Sente ezisinga ne bazinzibako mu magezi nga tebakukubye bukubi naye ne bazikuggyako mu magezi. Tuwulira ku bya mukwano gwa mu bali abali muuma. Mama Lima Namakula. Mama Lima Namakula sente yazitwala. Yazitwala. Nali Mama Lima Namakula yali atugambye musevinge sente ng'abavubuka ngenda nga nze nga ye azimonitalinga. Mbuno tusobole okwekulaakulanya nga tuli mu Woma Sacco mu mwaka gwa 2022. Kati nentandika okusevinga akasente ako ebiseera ebyo nali nga ntunda endabirwamu. Nentandika okusevinga nga njagala nzimbemu waakiri akayumba nawe kaba Kasubi. Naye obe ng'olina ewuwo kikigendo kyotwala sente mu Woma. Biba bya Sacco nti ziba zeeyongerako webyo. Anti baatugamba bwe tusevinga omwaka ne guggwako tugabana. Abasinga osevinga gy'okoma obaamu n'emigabo emingi ge magoba amangi. Kati omwaka we gwaggwako ne batatuwa. Ne tuyingira 2023 ne tubanjabanjako awo. Mama Lima Namakula n'agamba aba naye mubeere n'empisa.
ne tutagabana ne tuyingira ne 224 ne tutagabana. Mama Alima n'adduka ne Anson bali luno be bali mu bya ssente ne badduka ne bagenda. Kati n'embeera nga ojjukira bw'oba wakola ssente z'omuntu oyo. Nze nyumirwa nnyo ssente ze neekoledde okusinga ze bampadde. Kubanga ze neekoledde mba kushuwa nti zange teri alizinnangira. Gwe ne wompa akakadde. Emitwalo 10 gye neekoledde gimpoomera okusinga akakadde kongabidde okategeera. Nkufuna ya. Kati namukubirako kaawo ku ssimu. Kati nga ndaba buli kimu kigaye nga mulaba ng'agenze olwo ali eyo mu Federation wa Eddie Kenzo. Ne mugamba mami naye akasente kaffe. N'angamba kati ky'oba okola lopa Eddie Kenzo. Ate nga waziwa sente mulala. Ne mugamba kati olondooza ali ayagala kuntomeza nkozesa ensobi. Ne mugamba ate nga sente naziwa ggwe ne Anson nga tulina muwuma nga ne n'agamba nti kati Federation yeeriwo. Ne mugamba mugamba nedda. Kati awo ne tubeeramu eyo embeera. Kati wengatagatamu abantu be abandiddeko sente zange mu lukujjukujju ate nno nga abantu babuvunaanyizibwa oyo nayogerako omu. N'abalala gye bali. Awo mu ttawuni awo e Kampala abantu abandiddeko sente zange. Nze sente ze mmanja abantu nsobola oggulako poloti ne neezimbira n'akayumba kange. Nga nakedde ne ngamba abantu b'emmanja abali awo ng'ate tosobola nakikkiriza nti muyaaye mu kumpanyi. Kati ebyo byammalamu nnyo amaanyi ne ngamba naye kati ensi eno tugenda gibeeramu tutya. Jjukira tuli mu bya bidongo. Kati wobeera mu by'ebidongo jjukira aliwo ensobi ze tukola oluusi n'oyogera emyaka egitali gigyo. Kati nze abantu ebiseera ebisinga ng'oli wambuuza mugonja olina emyaka emeka. Kati nga nze oli nsobola okumugamba mbadde nga mbagamba emyaka 22 abalala nga mbagamba 25. Ati lwaki weekuba enjawulo olinga bakazi? Anti bw'oba omuyimbi oba toyagala kukula ebyo ebintu by'okuba ku social media oba toyagala obe mukulu. Kati abantu babaawo nga bamanyi oli muto naye nga gwe oddayo mu buliri. Gwe omanyi kikulumiriza mu lino gana abalimbye n'emituufu gye gino. Kati nze emyaka gyange ebyeddala emyaka gigenze. Ge mazima nga tugidde mazima. Emyaka gyo gigenze. Gigenze naye nga muli mu bya kisiru. Kwerimba, kwebba. Anti kati tebyali bya kisiru singa saakola n'ensevinga. Twandigambye nti oba ssente singa nazinywamu oba nenywamu omwenge oba nenzaagalamu abakazi nandyesalidde omusango. Naye kati mba sobola kwesalira musango ng'ate be naziwa abantu babuvunaanyizibwa be nali mmanyi nti kale bajja kukola ki bajja kutuyamba. Kati we nalaba byonna byonna awo kale stress ndowooza yasinga stress ne depression. Kuba nze nabeeranga awo nga buli obwavu bwe bunumenya Landlord n'agamba mufulume enju nga ndowoozaamu ssente Maama Alima ze yatubbako. Ezali badde zikola amagoba nga ziri nga bwe mwesuubiza. Buli enjala w'ennuma ate naddala ekyokungoba mu nju kyampisanga Landlord n'agamba kati awo mufulume. Kati nga nzijjukira ssente zange ze nasevinga mu Buma Sacco ze nali ndirwedde nga ne bwe mba nzimbye kayumba nga kasubi. But so long as nga sipangisa. Kati ate ekizibu kye nafuna nga ne bwe mba tugeze nga sina ssente oba zagamba nti nkole kino wotambulako ku kkubo abantu bakulaba nga ssereera. Kyembadde ngenda okugamba nti babalaba mu kamera ne balowooza muli ba kitalo nnyo kumbe ku bwavu kwe mutudde. Kati olaba abayimbi bonna si bonna naye majority abayimbi boolaba e Kampala. Embeera y'abayimbi mbi nnyo 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 naye olw'okuba abantu bo baba bakulaba mu kamerayo. Kati abantu bagamba oyo kati wojja ku stage n'ogamba abantu wanika emikono wanika omukono tukube ekifaananyi. Kati abantu bwe bawanika emikono ne mukwata aka vidiyo abantu bakalaba ku status baba bamanyi oli mugagga. So nga ate abayimbi ova ne ku show n'ogenda oyiriba ka boda kakuzza ewaka kyokka be muyimbidde bo nga bavuga Range Rover. Kati ebyo byonna wabiyitamu n'olaba nti ddala ng'olina kukyuzinga kudda mu kyalo. Ebyobulwadde babadde nga bakubika walwala siriimu walya King Shiba bingi ebibuuzo abantu bye babuuza. Olwo vidiyo yalaga ng'oli mu ddwaliro ng'obulamu balabye ddala bugenda omubiri gwonna guweddewo. Ate waliwo vidiyo gye bandaze nga teyali nayange nga si yenze naye nga ndaba afaananamu nko nga nze. Kati ebimu ne ku byanji eyo nga
abamu bajjanga n'abasonzi bangi. Kati oli buli wakusanga ng'oli mulwadde buli omu ng'atandika yalwala sirimu yeebaka ku King Shiba teyayamba Shiba. Kati bagamba waliwo bayomba mbu mukunja yalya ssente za King Shiba. Kati kyengambye nti nze abantu nabakolera bulungi nnyo era nejjusa okubeera okwagala ennyo abantu nti kati nze sirina yadde ka poloti kyokka King Shiba alina poloti ne maama wa Shiba alina poloti kyokka abantu asobola okuvuma n'agamba tewayamba King Shiba mbu wabba ssente za Shiba. Naye nga King Shiba alina poloti ate eri Kampala Matugga. Maama wa King Shiba omusajja yankubira n'okunkubira ennaku ezo yankubira awo nga tugenda oba mu nnaku enkulu. Naŋŋamba maama wa Shiba azze chairman wo ku kyalo yankubira naŋŋamba maama wa Shiba azze eno ku poloti abadde agamba omuweerezeeyo ssente agule ettundubaali aligiremu obuti yeebake wano mu Kampala. Maama wa King Shiba. Maama wa Shiba ali eyo ku poloti ye. Gyali ku poloti.